Bannayuganda mwenna enkya terikola kitegedde wefanya fujo washibashwa potea na mwanaizi na kesho enkya tubategeeza tetugenda kola tubanja ebintu kasita enkya kilozi. I am not fighting ze zimu ku statement ezibadde mu kibuga Kampala nga zino zibadde ziva mu abo bennyini abagombeddwamu obwala olw'okwekalakasa okubadde okuw'emirembe okusinziira ku baakutandise, wabula ate yo poliisi wamu n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala bigambye nti nedda wano tewaliwo mirembe gyonna mu kwekalakasa okuli mu kugenda mu maaso. Ntandise n'akavidiyo akabaddemu abantu ab'enjawulo nga balina obupapula bwe bakutte era nga bakoze obutambi obw'enjawulo okugamba buli kiisi nti musuubuzi na buli kiisi nti muntu alina edduuka mu Kampala obuteetantala. Kyobutentantala nja kukiddira katusooke tutunuulire embeera. Awo nno mukwano gwange we weetegereza essaawa zino, abo be basirikale abawanvu n'abampi abayunguddwa mu kibuga Kampala era abasiibyemu nga batambula mu sululu moja nga beetegereza buli kiisi kifo n'okulawuna oba waliwo omuntu yenna alina kyakola ekigezaako okuba nti kiraga obutali bumativu naddala ku nsonga z'abasuubuzi nga bwe baakedde olunaku olwaleero. Nja kuba nkuzzaayo ku lutalo luno engeri gye lutandise mu kibuga Kampala wakati oba lw'oyinza okuyita olwegugunga semeegugunga. In fact guno si gwe mulundi ogusoose wabula guno gwolekera oba gukulembera oba guddirira emirundi emirala mingi abasuubuzi lwe bazze beekalakasa. Ojja kujjukira omulundi gwa Ifris abasuubuzi era bassa kimu okakananga n'omukulembeze w'eggwanga abakoowodde n'abagamba temukola bwe mutyo mujje twogerezeganyemu. So this time round ebintu bibadde bikambwe nnyo nno mukwano gwange watali kuseka nga bw'oyinza okuba nti weetegereza amaduuka bakedde kugaggala gonna gonna. Yes, amaduuka. In fact ebifaananyi byolaba awo bibadde wali ku Park View building mu downtown awo wansi amaduuka abaana bagaggadde nesse kuggala yenna. Yes, ku side ya Park View amaduuka gabadde gaggale ensonga z'abakulembeze wamu n'abasuubuzi. Abakulembeze b'abasuubuzi wamu n'abasuubuzi bennyini nga balaga obutali bumativu. Ebyo n'ebiduuka ebirala byesobola okuba nti olabako byebya Nabugabo, awo street ya Nabugabo omukwano gwange wobanga omanyiwo bulungi nnyo nnyini ddala ago gabadde maduuka agabadde gaggaddwa ensangi zino oba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Agusto. Ate bakomye kuba nti amaduuka gaggalwa ensambageri teke ziri ze bayita taxi ni makisado mukwano gwange zitandise okuba nga zivugira ku bantu ababadde bazze okuba nti balaga obutali bwenkanya batuusibwako bo nga abasuubuzi. Basobola okulaba abakyala abo si be bokka, wabaddewo abakyala n'abaami ab'enjawulo ababadde bayimiridde okubeera nti bakulemberamu bannaabwe. Poliisi webadde etandika okuba nti egomba obwala bano beesoose okuba nti ekwatakwata wano na wali
ng'ebavunaana kuba nti be bakuma omuliro mu balala okutandika okulaga obutali bwenkanya oba obutali bumativu era nga bangi babatwalidde mu bbanga nga empale bazikasukidde ddala mu bbanga tebakutte nno basajja boka sokolaba omukulu ono balina enkwata gye bamukutte obulumi ne busaasaana wakati awo ng'olabira ddala bungi abasajja babadde bakambwe nnyo abasirikale ababadde bazze okukwata abasuubuzi wamu n'abantu abakolera mu maduuka ag'enjawulo mu Kampala abayakedde mu kwekalakasa olw'ensonga ennyingi ennyo ze tugenda okuba nga tulambulula ku vidiyo eno wabula abantu olutandise okuba nti bakola bino byonna security netandika okuba nga evuba omu ku omu egenze ekwata omu ku omu buli kiisi gwe badde balaba nga ku feesi yo olabikako okubeera nti weegugunga nga bakunywa wabula ekisinga okuba nga kinakuwaza abamu ku basuubuzi n'abantu abakwatiddwa awo wolaba mukwano gwange wo waggule era wajjudde bintu wabula ng'akedde ezisinga zibadde enzigale mu kikuubo amaduuka agamu go gasazeewo okuba nga gaddukawo like gaggulawo newankubadde nga abasuubuzi abamu badduseewo mu biduuka byabwe ebyenjawulo ekyo ekifaananyi kya mu kikuubo olunaku lwe lumu olwaleero nga 19 nti abamu ku bakulembeze bagambye banneetwekalakase olw'ensonga zino naziri ezitunyiga wabula baabo mu kikuubo abamu bagambye nti ebyo bye mwekalakasa byammwe ffe ebyo tebitukwatako newankubadde nga abali mu kwekalakasa beekalakasa ku lwansonga z'abasuubuzi na bannannyini biduuka oba ontegeera bulungi ate wetugenzeko ku saidi ya Katonga business center wansi awo still mu Kampala fulo ezisinga amaduuka mazima go gabadde maggale era osobola okulabira ddala kuva ku nkya paka olunaku lwonna lusiibye ngaawo Katonga business center nga wonna waggale nga buli wootunula tolaba yadde omusuubuzi tolaba yadde omuntu zimane kwinzi osobola oziraba zibadde ziri bweru ng'ekizimbe kikalu bo bano assignment bagitegedde oba ensonga eyabadde ereeseza olwaleero bagitegedde wabula poliisi oluvannyuma ennyonnyodde nti ebadde ekutte abasuubuzi 9 okusinziira ku mukulu Luke Oweisigire egamba nti bakutte abasuubuzi 9 abasuubuzi bano babalanga kuba nti be baateeseteese okwekalakasa kuno ku makya g'ennaku z'omwezi 19 Agusito kati poliisi egamba nti etandise okunoonyereza nga bano egenda bakuumira munda mu nkomyo era ab'obuyinza be bagenda okusalawo oba bano babawa bondi eya poliisi oba babatwala mu kkooti ne bwongera okuba nga bubeefuka wabula gwe kyolina omumanya abasuubuzi abawererako ddala poliisi ebalidde ebagombyemu obwala so wetwatandikidde vidiyo nabadde nkugamba nti olunaku olw'ejjo buli kisinga okolera mu bizimbe by'omu Kampala olina okuba nga wafunye ku kapapula akabadde akalangi eya bbululu kasooke kulageko embeera eno mu Kampala still nkwongereko ku mbeera eriyo ate tugende maaso n'okunyonyola olwekalakaso luno gye lwafubutuse.
Exactly. Kati katugende mu maaso oluvannyuma lw'okuba nti ofuna ekifaananyi kyonna mu Kampala nga bwe kiri. Abamu nno batandise okuba nti bawanyisiganya ebisongovu wamu n'okuba nti abeecwana n'okulaga obukambwe eri abakuumaddembe bano ababadde baze osobola okulaba enguudo nga batandise oziteekamuko emisanvu awo. Baana babadde batandise okuteeka ebiyinja mu makubo osobola okulaba wabula ng'ewasinga wasibiddwa obubontoka bwa poliisi buli wendi nkufuna nga bw'osobola okulaba bubaddewo nga buli gwe bakwata bakuteeka mu kkomera eriri live. Awo wennyini obumotoka bwa poliisi bubaddewo nga bulinga makomera oba mubumanyi bwe basinga okusibirangamu Besigye. Obumotoka obwo nabo babadde babuleese mu Kampala era nga babuleese kubanga bukola emirimu egibuleesezza gya kukwata buli kiisi nti musuubuzi abadde yeekalakaasa. Osobola okulaba ensitulo obwedda gye basitulamu abantu yoyo gayi gwe nakulaze mu bifaananyi wali ajja wa Katonda. Embeera mwe bamuleetedde tebadde nnungi n'akamu. Okakkananga bamutadde wansi nga bw'osobola okulaba kabangali ne bagisiba. Engeri gy'atawaanyiza ennyo abasajja ono olumutuusizza kubadde kubanga balina okumwongerayo. But kyolina okumanya abantu bangi abakwatiddwa. By the way, ne Gayi abadde awo ow'ekigaali atunda ebikajjo. Abasajja bamukutte. Gayi abadde awo ng'atunda bikajjo byawo ssebo. Abasajja ne bamunywerawo fasta. Ne bamutwala. Ekimu ku bigaali ebyo eby'ebikajjo. Abasajja nga Gayi babadde bakambwe nnyo. Nnyo nga bw'oyinza okukiwulira. So, kati mbadde mugamba nti ensonga zatandise ngenda ku mwezi 18 Agusto omwaka 2025. Abamu ku bakulu abakasiita oba abatwala abasuubuzi here and there bafulumiza akapapula akabadde kannyonnyola kiki ekyabadde kirina okukolebwa leero nga 19 ate nga bitandika butandisi. Noza amaduuka ogalaba gonna magale ate nga bitandika butandisi. Temulowooza nti abasuubuzi balangiridde nti bagenda kwekalakaasa leero lwoka. Nedda, bagambye okutandika nga 19 August. Kasiita Uganda oba ekibiina ekyo ekitwala abasuubuzi kye kisinza okuba nga kiwoma omutwe mu lwekalakaaso luno. Nalabyeko ne United Attire Traders Association Limited nga bagamba nti okuggalawo zi bizinensi mu Kampala. Bagamba nti abasuubuzi balina okuggalawo amaduuka gaabwe bonna okutandika nga 19/8/2025. Kati ensonga ze bawadde lwaki balina okuggalawo amaduuka. Bagamba nti because of abnormal and high taxes on goods. Nti olw'ensonga y'okuba nti emisolo egibinikibwa abasuubuzi bano giri abunomo tegikyategerekeka gisukka kuwe bandibadde bakoma abateeka emisolo ku basuubuzi. Mukadde ke kamu mu bimu ku bye beemulugunyaako bagamba Chinese investors operating shops in Kampala beemulugunya ne ku bantu bano bakina Bachina bali mu Kampala nga bakolera mu biduuka. Bagamba nti omuchina tagwanidde bwe babanga be ba manufacturer lwaki ate batuuka ne bagulawo n'ebiduuka ng'ate bo be bakozi b'ebintu. Waliwo n'omusolo ogwo ogwa kilo abatunda jean bagumanyi bulungi nnyo era nagwo gwe gumu ku gwe baalayininze kilogram tax on garments. Bano baagala omusolo ogwo ogwa kilo guveewo ebyokubanga omuntu buli kilo yango egyoleeta gye bakutakisinga. Bagamba nti nedda apaana kino kiba kisusse nedda. Mukadde ke kamu bagamba nti UNBS unfair treatment ekibiina ekirambuluzi ky'omutindo mu ggwanga nakyo kye kimu ku bye batunuulidde oba bye bataddeko essira. Ne bagamba nti kino kisusse okubanga kibayisa mu mbeera etagwanidde ekibiina ekyo eky'omutindo oba ekitongole ekyo. So bye bimu ku bisikeezeza okubanga byekalakaasisa abasuubuzi mu Kampala wonna
wabula mukwano gwange abasirikale kye bakoze omusuubuzi emmanga awo enkoko ekikola baana. Kale bannaffe boolaba ku screen be ba Honey Bites ara bagamba nti bakolera ebyokulya, ogenda ku vidi ebyo babikolako, ogenda kuba nti okyalira omwana wo ku vidi wabula nga olabika wamusibirira snacks ntono. Honey Bites bagamba nti bakolera snacks zonna zosobola okuba nti otwalira omwana ku ssomero oba nga osibirira omwana ku ssomero ng'addayo. Bakola daddies, bakola cupcakes, bakola donuts, bakola emigaati, ne bakola mukwano gwange ne bakolera ne zipizza ennungi okuzaama ku 0709 78 7508. Mukadeke kamujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe wakamaliza bw'oti okukizimba naye ng'oyagala kubanga okisiiga langi. Alson Painters UG be bantu abatuufu ab'okukubira. Oba olinawo ekizimbe nga enfaanana yakyo tekyakusanyusa, kikaddiye kiri awo, oyagala kubanga okiwa endabika ennungi eyeeyagaza, Alson Painters UG ku 0705 19 36. Kale bwe tunvaawo njagala kutegeeza nti YouTube channel eno gy'oliko ye yaagaliwo. Abasiddiyo omusunsuzi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Likinga video eno. Thank you so much. Like this video. Thank you, webale.